The Newsroom, where untold story is revealed. Kitalo nnyo nnyini ddala ate era kaseera kannaku kamaziga nnyo nnyini ddala eri Eklezia Katolika. Papa Francis agenze maaso n'okuva mu bulamu bw'ensi eno ku myaka 88 egy'obukulu, agenze maaso n'okubeera nga awummula. Obubaka obwekusifu obuti Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the Newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga. Katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 68 ne noti 744 26 41 57 na bino bikulu. Tetulanga bafere, tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo. Mwebale kutuwagira. Thank you. Obutiisa bwalekedde eggwanga lya Uganda bobo nno bumaze okutegerekeka n'okubeera nga ate oboolyawo buvaayo. Biki byayogedde? Ebigambo bibadde bisatu byokka nga tannafa ne mubaddemu ekigambo Uganda. Lwaki era nsonga ki nabiriruddawa? Ebyo nno bye ngenze maaso n'okukuleetera. Omubaka Lutamaguzi Semakula nkugambye nga bw'atasiba zikweya n'olwaleero bw'atyo bwakoze. Kakati ate ye Honorable Namuga Goleti nkugambye ayongedde nayo okweriisa enkuuli nga bwe kiri nti tasiba zikweya oboolyawo munnange tebamusibira mutu. Kakati ye omuyimbi Kengesaha kino nno wakiguddeko tali kiddira era mwattu tali kiddamu olw'embeera eno etuuseewo. Njagala okubeebaza mwenna abagenda maaso n'okuba nga mungoberera ku mukozi guno ogwa Beyond the Newsroom. Yenze Deni musooka obeetondera olw'omala akabanga nga oboolyawo sibaweereza era nga tetuli ffenna, wabula nga bw'okimanyi nti mutonzi waffe yasalawo ate era yatuwa obulamu, naye mbadde mugonvugonvu mukko newankubadde ng'embeera ekyali bw'etyo. Nvuddeyo ngene maaso n'okubeera nga ate mbaweereza nate essala zammwe zinkoze bulungi, oboolyawo ngenze enkuba ku matu nga enjogera y'ennaku zino bwegamba. Kaakati nno obutabalwisaayo nkusaba video sooka ogimpere like, bw'ogiwa like ojaba onkoze bulungi. Ate era mu ngeri y'emu ggwe agenda maaso n'okubeera nga otulaba, njagala okusaba ekigambo kimu kyokka, agenda maaso n'okuba nga osubscribinga bwe guba nga gwe mulundi gwo ogusoose okubeera nga ate olaba ku vidiyo zaffe zino. Njagala nsooka ogenda maaso n'okuba nga nkuwa video eno nga Papa Francis yakyaddeko wano mu ggwanga lyattu Uganda, olabe embeera nga bwe yali munnange. Oluvannyuma lw'okusinkana abavubuka ku ssaawa ekololo ku ssaawa 10:45 Papa Francis atuuse maka g'amapeera bakateyambe na Lukolongo, ekimu ku bifo gy'asembye okulambula. Yena yandiziddwa akulira amaka gano Sister Teresa Basemera amututte mu Kereziya ey'ekijjukizo eri mu kifo kino n'asooka okwegayirira. Bw'avuddewo nayolekedde ku malaalo ga Kalidinaali Emmanuel Nsubuga ng'eno naye atuuse kusabira mwoyo gwe. Oluvannyuma agenza mu bifo gy'asinkanidde bakateyamba era ng'agenza ababuuzaako. Omusumba w'embaara eyawummula Henry Sentongo amusomedde alipoota y'ebyafaayo by'amaka g'abakateyamba ssaako n'ekikula ky'abantu abalabirwa mu maka ago. Bino oluwedde Papa ayogeddeko eri bakateyamba n'abaagaliza omukisa nga bali mu kifo kino era n'asiima n'abasisita abeewaayo okulabirira abantu bano. In questo modo chiediamo testimonianza al Signore, che è venuto non per essere servito ma per servire. Papa yeebazizza Kalidinaali Nsubuga olw'okutandikawo amaka gano okuyamba abanaku. Glorioso di Dio, non solo per i nostri figli e i nostri anziani, ma per tutti coloro che si trovano. Ategeeza nti bulijjo aluubirira okujja mu Afrika mu Uganda okulaba ekifo kino wamu n'okumanya ebikikwatako. Papa asabye abasumba mu masaza ag'enjawulo. Embeera bw'etyo bwe yali mu ggwanga lyattu Uganda kali kaseera akanjawulo nnyo ate
eri Eklezia Katolika ne bannayuganda bonna okutuwaliza wamu. Naye nno njagala okubeera nga nkujjukiza nti abantu ab'enjawulo era babadde batwala Papa Francis nga godfather waabwe kwe kuli speaker wa parliament yena amanyikiddwa nga Anita Among. Ng'era ono Anita Among yagenda maaso n'okubeera nga amusinkana ennaku z'omwezi 25 August w'omwaka gwa 2024 kyokka ate era kinajjukirwa bulungi nti kwoteeka Prime Minister w'eggwanga lino Robin Nabbanja yagenda maaso n'okumusinkana July wa 2025 omwaka 2023 munywanyi ne bawaya nno ku bintu bingi nga kwe kwali n'okubeera nga bakuba mu mbeetuulo n'okuba mu ngalo nga bagamba nti amunange Papa tukoze bulungi okubeera nga etteeka erigaana ebisiyaga mu ggwanga lyattu Uganda oba oliawo tuliteekako omukono. Kakati ebyo nno bwe byali bikyali bityo nagenda maaso n'okubeera nga basisinkana mwaka gwa 2025 bambi Papa Francis ono yabiteekamu engatto n'ajja mu ggwanga erimanyikiddwa nga erya Uganda. 2024 August 2026 Speaker wa Parliament Anita Among agenda maaso n'okubeera nga asinkana Papa Francis ne babaako ensonga ze boogerako. Era ono ategeeza nti bwe yaveewa Papa Francis yali agenze maaso n'okumublessinga kwe kujja n'azaala abalongo be yazaalira Ssaalongo Magogo Moses. Ono nno nga mubaka mulambiriro wa Parliament kwoteeka n'okubeera nga ye president w'ekibiina ekifuga omupiira oba kiyite FUFA wano mu ggwanga erimanyikiddwa bulungi nga erya Uganda. Kakati nno wetwogerera nga ye bambi Papa Francis ebibye bwe bityo bwagenze mu maaso n'okubeera nga ate asa omukka ogw'enkomerero. Papa Francis agenze ova mu bulamu bw'ensi eno ng'aweza emyaka egy'obukulu 88 era nga bambi amaze akabanga akawerako nga ali ku ndiri. Papa Francis ono yalinnya ku ntebe y'obwa Papa mu mwaka gwa 2013 nga kino nno kyoleka bulungi nti Papa Francis bambi entebe ey'obwa Papa agimazeeko emyaka 12 bweddu gw'omulungi agenda maaso n'okubeera nga ate oba oliawo otugoberera ku kadde akeefaananyirizaako ko bwe kati. Papa Francis ono afudde ng'ennaku z'omwezi 21 April w'omwaka 2025 era wali eri munnange mu St Martha House mu kibuga ekikulu ekimanyikiddwa nga Vatican gw'omulungi agenda maaso n'otugoberera. Papa Francis yazaalibwa mu mwaka ogumanyikiddwa nga ogwa 1936 mu mwezi ogwa Desemba ng'ennaku z'omwezi 17. Oyo nno ye musajja abadde amanyikiddwako ebintu bingi era ng'ekimu ku ebyo abadde balina abamu ku abo banywanyi be ab'okulusegere nga bamukazaako erinnya epaatiike erya The Voice of the Poor. Lwaki? Nti abadde musajja ayagala ennyo okwogera oba oliawo ensonga eziruma abo abantu abawansi mwe bamuyinza okubeera nga oba oliawo muyita abatalina makulu oba abatalina mugaso. Kwegamba Papa Francis ono kigambibwa nti mu Bukatuliki ebadde empagi ya luwaga ebadde empagi y'amaanyi nnyo nnyini ddala naddala nga tannafuuka Papa bingi bye yakolera Obukatuliki ng'akyali father. Era ne bagamba nti Francis ono oba Papa Francis ono ekyamazima matuufu y'omu ku abo abantu abataddizibwewo kubanga y'omu ku abo babadde basinkaniddeku abantu ab'enjawulo nagenda maaso n'okubeera nga ayogera nabo baze emirembe oba oliawo mu nsi zaabwe. Naye nga bwe twogerera bambi wano mu ggwanga Uganda kaakati Speaker Anita Among gaakaaba gaakomba kubanga godfather bw'atyo bw'akikoze ageze maaso n'okubeera nga oba oliawo avaate mu bulamu bw'ensi eno. Kaakati nno byabadde nno kadde si kalungi nnyo nnyini ddala eri omuyimbi Semanda Manisulu King Saha bwadde ku kivulu ng'agera maaso n'okuba ng'ayimba ne babeera ng'ati amagye gamusalako ne gamugoba ne gamugamba okusinziira ku nnyimba z'oyimba nedda munywanyi wano toteekeddwa. Kingi ng'ayimba babo bagamba Kingi babo bagala kujja Kingi ku stage babo bagala kujja Kingi ku stage babo bagala kujja Kingi ku stage abagayimba naye ekyamazima matuufu tutunuulira security agencies zaffe sometimes bambi mwerabisa
ebikolwa nga bino bye mukola olumu mazima matuufu si birungi era tubivumirira. Bambi King Saha nga tannajja ku kivulu kino yasoose genda maaso nakubeera ng'agenda n'omubaka amanyikiddwa nga Honorable Muwanga Kivumbi era abantu be Butambala ne bamwaniriza bulungi nnyo. Wano nno we basinzirira ogenda maaso n'okuba nga bafuna ekijjulo kinene nga kyabaddeko omuyimbi King Saha Mansour, omubaka amukyaziza yennyini owa Butambala amanyikiddwa nga Muwanga Kivumbi, teekako Rain ne Maulana munywanyiwe. Kuno nno nga kwe kuli n'omubaka Honorable Zaake Francis Butebi owa Mityana Municipality ne bafuna ekyemisana mwatu ate obaoliawo amazuukira ga Kristo ne gagenda maaso n'okubeera nga ate gabatambulira bwe batyo. Njagala nkwe ku bigambo bino bya Honorable Lutamaguzi Semakula obiwulirize tweyongereyo. Era omuntu yenna kobe wasoma kobe wakitibwa ne weekiika mu nkyukakyuka yaabwe bajja kuyisaamu eggaali ogimanyi. Seruganda bw'oba oyagala okumanya nti abantu banyiivu genda weekiike mu nkyukakyuka kobaani bakuyisaamu eggaali. Eggaali ogitegeera. Weekiika mu nkyukakyuka oba weekiisekiise mu bulamu bw'abantu. Abantu babadde mu busibe for almost 40 years omusajja atandise n'okukola obwakabaka wano. Abatuyambako tujja mu busibe batukulembedde. Musa waffe akutta omuggo atukulembedde ate gwe ng'oveeri ng'otujjukiza eby'Emisiri gye tukaabira amaziga. Abasajja gye bakoze nga ddiiru ne Museveni ekiro ng'emisana bakomawo boogera luzungu. Njagala kuwa amagezi nga tumaliriza. Kugamba nti bw'oba oyagala ekibiina kya NUP okusigala nga kinywevu. Deputy President wali mugenze mpola abadde Deputy President bawanjawulo muko naye abadde mukulembeze Mengo abadde leader opposition kati commissioner abadde mu parliament for more than 15 years. Nange ndi wanjawulo netegereza ndi wanjawulo natenze bwe nkugamba ekintu ogwa genda osomera ebyokwesimbawo byange olaba abadde baneesimbako ba mu parliament kasita nkusonga wuliriza sebo mbambadde nkugamba obeera ng'oli mukulembeze ekisumuluzo ky'obukulembeze bwetowaze. Olaba omusajja obayita Jeno Katumba Wamala omumanyi Katumba Wamala namulabako nze newakubadde simwagala naye namutendereza at some time lyakulira efujjo lyakola mu parliament uzaake naye waliwo we natuukako eyo nga basonda church. I just wondered how a full Jeno wasobola okuba ne humility nasobola okwekkakkanya gwe njogerako bamuyita Jeno Katumba Wamala. At one point or the other, nga bakulembeze basaana okubeera obaoliawo abantu abakakkamu ennyo ate era ne bateekawo embeera esobozesa naddala abantu abo abe bakulembera okubaako bye bayiga. Ebigambo bya Lutamaguzi sigenda baako bingi bye mbigattako wabula njagala nkuwe ebigambo by'omubaka Agoreti Namuganga addressinga eggaali ye ono omukyala bajja mwekulira mu Mulago. Protest vote mujula je twogerako. Protest vote deza kuyo olishiko kukyalo munonya yoti. Togenda. Abalimba obusente. Ogenda kyomudala. Okunonya koki. Mwekamba buulire. Sente y'ekibiye bayakibina bibagamba ngawo mukalu. Kyomuntu wekisiranya akuwa ekyetaano n'okiteeka mu atano wallet neekwa. Nege sonna. Sente mbabuulire nze kyemba sabira kyonna mukitogola komiti. Agamba nga mutu wamukusakwata ekyetaano kirango. Teri agenda kufuna birungi byerekereza. Bugu simulira. Bangi abapapya abana mbalabya bangi abapene bakola ensobi. Obulamu bwe ate mbabude bwokomera bwoyo kya mwesende kola no kusooto bamba bwoyo kyoboyo kyeza teri kuddamu. Wewalenga okwocha bwoyo kyoboyo kyeza obulamu bufa kaliya nefa ne wechawa ku myaka emito. So tukwate mpola buli kusala okulowoozeeko tusalirawo mu kubaba. Bwoba tonna wasanga ogenda okuwasa ebintu bikwate mpola. Kuno omuzezi manyi kali akawala kali kyebo ngotoko kali kayunga mbabule temuli tebirimu makulu mugenda gwa kubakaza abekisirani sente zonna. Esoka mujukira so bulwadde gye. Oli akugamba mbu simanyi sirimu bikinga tunatandika kumira ddagala. Ate lino banzigirako sente. Bw'obanga Katonda kyakuyambe n'osobola okwetambulirawo. Obuvubuka nze tewali kinyiiza ku mulembe guno kuzanyira mu myaka gyammwe. Babuuze bo baali myaka gyammwe baali bafaanana baki. Babatadde mu mbeera ga Katonda weze emyaka 3 nga tulina wadde essuuka na bulandiika na poliisi.
myaka 3 muddira mugula omufaliso ne mugula pya yesuka n'ogabanyizaako muganda wo buli omu n'atwalako essuuka emu oyina essuuka egi buli nnaku bbiri oyozanga bweya ndi mukyayooza so bino ebintu ebimu tusobola okwerwanya. Ekyamazima matuufu tubulamuko abakulembeze abalina ennononge ya Honorable Namugga Goretti. Omukulembeze ava mu kubeera omukulembeze n'afuuka omuzadde n'abamaama okutusinzira ku bigambo byabuuliridde bambi abavubuka bano bye bigambo ebimu ku ebyo bye nzijukira ku maama wange bye yantuuzanga n'ambuulirira. Ekyamazima abatuufu ng'abavubuka bwe tuba tulina okubaako we twetaaga okugenda n'okutuuka tulina okuba nga tugoberera ebigambo ebyefaananako bwe bityo. Banywanyi sijja kwogera bingi ate era sijja sukkawo wano bambi munzikirize mbasiibule naye ate nga mbakubiriza kimu ayagala olanga naffe tukubireko okusimu zaffe tujja genda maaso n'okubanga bizinesi tugikwasaganya ate era naawe waliyeyo ng'olina teweetaaga okumanya osobola okubeera nga otukoonako wabula mbeetondera akabanga ke tumaze nga tetukola bambi embeera bwetyo ey'obulamu bwebeera n'ekyembasaba tupushinga videos no zitambule ate channel yaffe demu epic ng'etambulire ku speed webadde etambulira. Mbaagaliza bye munjagaliza banywanyi mukulike Easter ate mbaagaliza ebyo ebisinga mbere bulungi baana ba maama mweraba. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.